Okay, abatulaba balungi amanya nze Jonas Saints omukutu obusasa media ate kubanga otusingana abuterevu updates zonna ate eziba ziguddewo mu field ya fene ya entertainment na buli wonna yaffe tetuspecifying nga tuliwo kubanga tukuleetera buli kyanjawulo ate ekinyuvu ekipya ekiba kiguddewo waneno mu industry yaffe e Uganda. Weewawo olunaku olwaleero tuli waneno ku kkooti e Makindye. Tulabisa okubanga ate tuzze mu kuwuliriza omusango gwa mwana mulenzi Dr. Cephco kosa ne Chumi. Bano na babiri bakazanyiikirizi oba ba content creators ku mukutu omuganzi ogumanyikiddwa ennyo nga ogwa TikTok. Gye buvuddeko balina embiranye ne full general full figure yabalina embiranye zaabwe nga nno bano bateekebwako omusango gw'okuba nti bazze bavoola ekitiibwa kya Jennifer full figure. Ku bibaddewo leero olunaku lwaleero mu kkooti tutegeezeddwa oba omulamuzi tabawadde bail ababiri bano benjogerako Dr. Cephco kosa ne Chumi tabawadde bail era omusango agwongeddeyo kujja kubanga ate guddamu okuwulirizibwa nga 15 Desemba omwezi guno. Weewaawo katusabire baganda baffe basobole okubanga ate bafuna okuwolereza kwabwe oba okuwulirizibwa mu kkooti. Sigadde nze Jonas Saints omukutu tubusasa media temuvaako ebirungi bikyajja era nnyongera okubategeeza nti n'omusango tugenda kuba tugufollowinga paka buli kimu gye kinaaba kikola kiggwera. Temuvaako. Oli businessman, oli mutuuze w'ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso, Sheikhat Sarah, oli mukyala, olina emyaka 4, oli Muganda, oli businessman, omutuuze w'Ensanje, Materekezo mu Wakiso district. Omusango ogusooka mu buvunaanyizibwa omusango gw'okutiisatiisa kino kimenya amateeka ga Uganda. Nabasajja Sarah, Dr. Cephco, n'abalala abatannakwatibwa kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 e Salama division y'e Makindye mu disitulikiti y'e Kampala mwalina ekigendererwa eky'okutiisa awamu n'okunyiiza Nakitende Hanifa nga mutiisa talaga nti mwazimujja mutta oyo amanyikiddwa nga Nakajjuki Jennifer Olufiga. Omusango ogusooka okubavunaanibwa gwa kutiisatiisa nga kino kimenya amateeka ga Uganda. N'abasajja Sarah Cephco n'abalala abatannakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 Salama Road Kampala district mwalina ekigendererwa eky'okutiisatiisa wamu n'okunyiiza nga mugamba nti mujja kutta era mutuuse obulabe Nakajjuki Nakanguli Jennifer ayitibwa Olufiga. Sarah, have you had the right?
Cephco, have you had the church? Did you feel the complainant? Sarah, have you had the church? Yes, Your Honor. Is it true you threatened to kill the complainant? No. You are not guilty for all of you for count one. Count two. Kkoti ekituufu omusango okusooka mwena mugwegaanye omusango gw'okubiri ogwavunaanibwa lwa kutambuza amawulire agaguba kuyita ku mutimbagano nga kino kimenya amateeka ga Uganda. Nabasajja Sarah, Dr. Cephco, Kkoti Sarah n'abalala batanakwatibwa ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 Salama Road mu division y'e Makindye mu disitulikiti y'e Kampala nga mumanyi bulungi era mu mirundi egy'omuddiringanwa kumuyita ku mukutu ogwa TikTok nga mulina ekigendererwa okusumbula emirembe awamu n'eddembe awamu ne privacy ya Nakangubi Jennifer nga mulina ekigendererwa eky'okumukyankalanya nga muyita ku mutimbagano. Everyone have had the church? Abasajja omusango gw'omubiri guwulidde. Is it true? Si kituufu. Cephco, have you had the church? Yes, Your Honor. Every have you had the church? Sarah, Yes, Your Honor. did you commit? No, Your Honor. You are not guilty entered for count two, count six. Omusango ogwokusatu gwa kuvuma n'okuwemula nga muyita ku mutimbagano nga nakino kimenya amateeka ga Uganda. Nabasajja Sarah, Dr. Cephco, Kkoti Sarah n'abalala batanakwatibwa ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 Salama Road mu Makindye division mu Kampala district nga muwemula nga mwogera ebintu ebitajja mwabisa ku mutimbagano nga muguma Nakangubi Jennifer omutibwanga profita. Sarah, have you had the church? Never said. Have you had the church? Uwulidde Did you commit it? sina kyendaliko. You are not guilty entered. Cephco, have you had the church of council? You commit it? Cephco, have not had what you say. Did you commit it?
No. Still just guilty that all the three accused persons on all the three counts. State, what is the state of the trial? The right applies on bail, however, is classified. I will not entertain the bail today. I will entertain your bail the next hearing day. 5 o'clock. I will not entertain the